mulabi waffe bulungi owa Beg TV kwaniriza ku programu yaffe Manya Amateeka nange Counsel Gilbert kugikutuusaako. Leero njagala mponinge omuntu yenna atamanyi mugaso gw'ekyo kye tuyita demand notice. Munanga ndabe essaawa zino njagala okitegeere nti kyavunaanyizibwa nnyo nti yadde kituufu omuntu oba omubanja ssente zo naye nga tonaddukira mu kkooti okwekubira enduulu sooka omuservinge demand notice oba kye twandiyise warning. Let it serve as a warning that mubanga bweri teyagala ssente zange. So bwe bigaana awo nga tuddukira mu kkooti okufuna obwenkanya. So kyavunaanyizibwa nnyo kola demand notice mwewalenga okuddukira mu kkooti nga temunagiservinga omuntu oyo gw'obanja. Obadde mulabi bulungi wano ku Beg TV program Manya Amateeka tulabagane oludako.